abatambula nange ku The Mix Media amanya n'eddoboozi nkose eki president wa Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga sharinga followinga The Mix Media gompya subscribinga kona ku kade omale onyige all obeera ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutadde wano ku The Mix Media. Ntubinako abantu abali e Dubai, e Qatar, e Kenya, e Rwanda, e Congo, e Sudani, Entebbe, Masaka, Mukono, Jinjalira, Gulu, Kabonera mbaagala nnyo ne mu Nnyendo. Ngobye bumale nga mbaleetedde ennyumba ya Ssebbamba Michael aka Miki Tusimu Zifane ng'ono businessman, engineer, tiktoker, actor, content creator ate ambassador mulamba ng'azimbye ennyumba galikoleka etemagananga liiso lya Ngege ng'esangibwa wano mu Kampala district ng'etudde kuyiika emunnambirira ya kyapa kutaka kwetudde ettaka lya kyapa nga kalina myaliro esatu nga ngene ennyumba si gy'alina yokka ng'ate alina ennyumba ez'enjawulo okuli Awekawempe n'ewantu ewalala. Ennyumba ya Miki Tusimu Zifane egenda kubeerako ebisenge ebisoba mu 10 nga buli kimu kirimu amazzi n'eyintiriya wansi ne waggulu ate nga TV mweri n'efanicho yanyirira okuzaama nga naye mwali na buli kalonda asangibwa mu bisenge. Ennyumba ya Miki Tusimu Zifane egenda kubeerako studio ono ng'akolerawo zi talk show okuli Mujje Tusome ne talk show endala nnyingi nnyo. Sikiti agenda kuba azikolera awo ne TikTok live ng'abeerako n'asanyusa abantu oba n'asomesa abantu be ate nga n'interview agenda zikolerawo ng'ate egenda kuba sound proof bulungi. Miki Tusimu Zifane alina ennyumba ng'egenda kubeerako gym awo wakajjuliza wakoleramu Kanyama wapikira ku mubiri ebyuma ebyo bikalimagezi biyite kompyuta eruzi machine ezibeera mu gym ate nga n'ebiro ebyaffe ebya loko weebiri nga ne instructor wali. Ennyumba ya Miki Tusimu Zifane egenda kubeerako effumbiro eritemagananga mukene erinyirira okuzaama nga buli kimu mwekiri zisi woyoleza ebintu nga weeziri sideboard esereka ebintu bikopo masowaani byonna nga weebiri firiji ezitereka ebyokunywa n'ezo esereka zi fruits ne zi vegetables nga nazo weeziri ku nnyumba ya Miki Tusimu Zifane ate nga ne firiji ezo zibeeramu olunnyogoga gayita amazzi kajuyisi zonna weeziri ne kawayini. Ennyumba eno ya Miki Tusimu Zifane erinako ennaabizo kiyite washroom oba ziyite zishawaruumu oba ekinaabiro ab'e Masaka ng'amazzi agookya n'aganyogoga nga mwegali butawiro w'obutereka bu spongi byango byonna nga weebiri ebyo eby'omulembe toyireti enzungu nga nazo mweziri. Ennyumba ya Miki Tusimu Zifane erinako washroom oba kayita akawaakyo nga wano osobola okulabirawo ka movie osobola okulabirawo amawulire era osobola n'okugasomerawo nga bunovu obunyirira okuzaama bugenda kubaamu ebitabo eby'enjawulo nga mwebiri era wano obutabo byonna osobola obusomerawo. Abaana berabira bukatyuni bujimujamu bonna bugenda kubaawo. Talina baana wagenda kubeerawo awo ne wakiringira ate nga artwork omulungi wali. Kugenda kubeerako gardens ne compound ezinyirira okuzaama ng'ebimuli ebirungi ebiyooyoote weebiri ebisiige n'ebyo ebirime nga nabyo weebiri ku balukoni ebimuli byawo nga nabyo kwebiri. Egenda kubaako parking yard ng'eri munda nga n'ezo zi shade oba zi car shade nazo kweziri wasobola okupaakinga emmotoka ze ate nga ne mu compound awo asobola nawo okupaakingawo. Ennyumba ya Miki Tusimu Zifane egenda kubeerako dressing room okuli eyiye ey'abagenyi nabo bennyininyini abantu ab'ewaka ate nga dressing room ka saloon kwekali awo bakolera make-up oba bakyale we babayooyooterako nga nawo weewali. Sideboard weeziri zimira weeziri nga ne washroom kweziri ku dressing room. Security egenda kuba taratibu saana egenda kuba malembe nga y'amaanyi okuli sirikaali okuli embwa ez'enkonzi z'olufusu kamera zimwe zitasubwa ekikomera ekiriko sengenge ate ow'amasannyalaze ate nga ne geeti za remote nga tomala gasaalimba ojjobbewo. Miki Tusimu Zifane ennyumba ye egenda kubeerako artwork okuli ebiwumbe ebyo bye baasiiga ebimuli ebisiige oba ebifaananyi ebisiige saako n'ogwo omuddo
omuzungu, ebimuli ebiri mu nsuwa wamma ebinyirira okuzaama, ne aluminium alimu agenda okubeeramu ebimuli. Ennyumba ya Mickey Two Sims Fan egenda kubeerako gallery room nga wano zaawadi z'abawangudde wazisa, ebifaananyi ebisiige nga weebiri nga biri mu ye yennyini ne ka museum akatonotono nga kwekali. Ennyumba ya Mickey Two Sims Fan egenda kubeerako amadaala ag'enjawulo okuli ago agali ku kalina kwennyini nga ne lifuti naye egenda kubeerako, ate nga kuliko aluminium azeetoolodde zi balukoni zino, enzigi ezinyirira okuzaama, amadirisa ate nga go ga remote ne fingerprint oba fingerprints. Mickey Two Sims Fan talina nnyumba emu, alina ennyumba ezisukka mu 2. Olaba eri ekawempe agirina ate ng'alina n'eno gy'ali mu kuzimba. Akasimbi ko akafunidde ddala era musajja ategeera ennyo eby'okuzimba ate ng'ali ne mu by'ettaka. The Mickey Two Sims Fan y'ennyumba gy'azimbye y'emyaliro 3 ng'eri mu Kampala ntoginoonyeza mu kyalo. Bami nnyongera okubajjukiza Masaka General we abalina seminti okuli Simba, Tololo 1, Tololo 2, Tololo 3, Tololo 4, Hima ne Fundi, langi ow'enjawulo okuli Siliki, Undercoat, Weatherguard nga balina mu Global ne Plascon, eby'amazzi okuli Tanka, Pipe na buli kalonda w'ebyamazzi byonna babirina, obutimba mitayimba byonna babirina nga basange bawo mutundwe ku madaala. Bakola free delivery kuba 7879910202 bakuweereza Masaka General we build your dreams. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka wangaale bye.